Mu mawulire agakagwawo, breaking news agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si malungi ewali banne ba Paulo Kagame Rutagambo abamanyiddwa nga ba M23 ate era nga banne ba General Yoweri Kaguta Museveni kubanga nakugambye era tuzenga tukugamba bawulira M23 ng'eruuzinga manya Paulo Kagame Rutagambo aruuzinga ate awo kiba kitegeeza automatically ne General Yoweri Kaguta Museveni aba aruuzinga kakati wulire ekiguddewo wenjogerera nga mu bbanga ttono nnyo oba essaawa mbale eziyiseewo amawulire gamaze okubanga gafuluma okuva mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo nti bano abantu baabwe bakubiddwa bubi nnyo jukira gye buvuddeko ng'oggyeko okufa kw'omu ku bayeekera ba M23 eyali omwogezi amanyiddwa nga Wire Ngoma n'omu ku baduumizi amanyiddwa nga Sultani Makenga okubeera nga naye yagambibwa okuba nti yavaawo n'ebisago ate nga waliwo n'envuuvuuma ezigamba yandibanga naye yattibwa. Bano basajja ba Paulo Kagame Rutagambwa ate nga Paulo Kagame yabeegaana n'ategeeza nti basajja ba General Yoweri Kaguta Museveni kakati wuliriza bino bikyali bwe bityo eby'eggwanga erya South Sudan envumbe essaawa yonna ziyinza okubanga ziteekebwawo ripooti y'ekitongole ky'amawanga amagatte ku ebyo ebikolobero gavumenti y'eggwanga erya Uganda bye yakola mu ggwanga erya South Sudan bikyagenda maaso n'okugiruma era nkusomedde ekiwandiiko gye buvuddeko ng'amagye ga Uganda People's Defence Forces gavuddeyo ne geegaana ebyo ebikolobero bye bagenda maaso n'okukola mu ggwanga erya South Sudan kakati jjukira mu ggwanga erya DRC balinayo kwete ebyenjawulo Uganda egamba ine ekikwekwete bayita Operation Shujja eyo gye bayigira mbu abayekera ba ADF nga ne Paulo Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda agamba yayina ekikwekweto naye ali mu kuyigga bayekera abagambibwa okuba nti bagenda kuyekera gavumenti ye wabula kino akikola ng'ayita mu bayekera ba M23 gye buvuddeko twakuwa amawulire ne tukunnyonnyola M23 ani agifandinga ne tukuwa n'akatambi Paulo Kagame Rutagambo ategeeza abo bayekera bava mu ggwanga erya Uganda era ne wabawo n'envuuvuumo ezaafuluma nga zikulaga nti Sultani Makenga n'abamu ku bayekera abalala mu kabinja kano babaddenga ne meetings mu ggwanga erya Uganda kakati njagala okutegeeza bano mukadde kano bakubiddwa bubi nnyo era njagala okutegeeza nti amagye ag'eggwanga era Democratic Republic of Congo wansi w'obukulembeze bwa Felix Tshisekedi Tshilombo wenjogerera bagambibwa okuba nti n'ebimu ku bibuga ebyali byawambibwa omuli ekibuga Goma n'ekibuga Bukavu essaawa yonna bandibanga bagenda kubyeddiza kakati wuliriza. Mu kiro ekikeeseza olunaku olwalero bano bakoze ebikwekweta eby'okumukumu era nga kino kimaze okukakasibwa ekisinga okwewuunyisa reports kwenzi gy'amawulire gano bano basajja ba M23 basajja ba Paulo Kagame era bakuutira akadingidi General Yoweri Kaguta Museveni wulira bulungi bano basajja ba Kagame basajja ba Museveni basajja ba M23 be ba ripoti nze gano nga bakakasa era mu kuripoti nga babadde bali mu kulaajana nga bagamba amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nti kati we twogerera baatandise okwa-identifyinga n'okuzuula mayumba ki abayekera ba M23 mwe beekwese kakati amayumba ago ge gali mugenda maaso n'okubanga gakubwa eggwanga lya Democratic Republic of Congo ligambibwa okuba nti lyeyambisa zi drones ez'ekika ekya waggulu ennyo beeyambisa ebyokulwanyisa ebigambibwa okuba nti byandibanga byabaweebwa ggwanga era United States of America jjukira nakuwa endagaano gye balina omu alina okuyambako munne asobole okubaako byatwala kakati wulira okusinziira ku locations kigambibwa nti waliwo entambula ezitandise okulabwako nga zino ziraga oba ziroketinga amagye g'eggwanga erya DRC aga gavumenti gatandise okumuvinga nga gasemberera ekibuga Goma ekisangibwa mu North Kivu province yali ewambibwa abayekera ba M23 jukiragana amawulire gatambula nnyo era ensonga eno yateeka ensi ku bunkenke kakati kigambibwa nti amagye ga gavumenti gatandise ogenda nga geddiza enfo aba M23 ze baali bawamba ng'enfo zino zigambibwa okuba nti ze zirimu ebyobugagga ebingi ennyo eby'omu ttaka kyokka nga bino bakugamba ggwanga lya Uganda ggwanga lya Rwanda be babadde basinga okubitunda mu kiro ekikeeseza olunaku olwalero bakubiddwa bubi nnyo era mukama waabwe wenjogerera ebibye nga si birungi bakamuteekako sanctions bajeno abaduumizi mu magye ge babateekako sanctions ne batakomako ekyo ne bateekako visa bans kyokka nga kigambibwa wakyaliyo ne package ey'envumbe endala ezigambibwa okuba nti zijja kakati mu wano mu region eno gana mawanga abiri Uganda ne Rwanda essaawa yonna wandiwuliranga ebigenda okuddako byandibanga bigenda kubeera mu favor ey'omuntu wa bulijjo nze naawe amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo enteesaganya zikyagenda mu maaso ku butya bwe bagenda okusaanyaawo akabinja kano aka M23 akati bali mu kumuvinga bali mu kutambula nga boolekera ebitundu ebyo byennyini ebimanyiddwa nti M23 yali yabiwamba ng'eyambibwako abayekera amagye g'eggwanga erya Rwanda jjukira nakugamba Rwanda egambibwa okuba nti erina amagye ku ttaka lya Congo abakunukkiriza akasanvu kakati we twogerera amagye ga Congo gatandise okumuvinga nga goolekera ebitundu ebibadde biwambiddwa abayekera ba M23 bakozesa ebyokulwanyisa ebirina tekinologi ow'ekika ekya waggulu era nga wenjogerera oba wenkoledde akatambi kano nga wakayita essaawa mbale nga drones ez'enjawulo zirabiddwako nga zikuba
ebizimbe ebigambibwa okuba nti bano abayekera mwe beekwese. Kyokka bino bigenza okujja nga wakayita akabanga katono nnyo nga amawulire era twagafunyeeko mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero nti amagye ga Congo gakubye drone Rwanda gye yali yawa aba M23 gagikubye ne gagikakkanya ne gagisaanyaawo. Rwanda yakwata drone ez'enjawulo n'eziwa abayekera ba M23 babeere nga batigomya gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati we twogerera bino gavumenti ya Congo ekubye drone eyo n'ebyokulwanyisa ebirala byonna ebyaweebwa abayekera ba M23 ne babisaanyaawo. Kati batandise okukuba enfo zonna ezigambibwa okuba nti abayekera bano bandibanga mwe beekwese. Buli nnyumba yonna batandise okuba nga bagikakkanya, batandise okuba nga bagissa ku ttaka, era balabiddwako nga balawuna ennyumba zaabwe okulaba oba obulamu busigadde waakiri obwabamu. Vous avez trouvé un corps? Là. Oui. Vous avez trouvé un corps? Kakati embeera eyo gye ngenda okuba nga nkulaga era bye nkuleetedde mu katambi kano, ngenda kusomera ne ku biwandiika awo byongera okuba nga bikakasa era ngenda kulaga kiki ekituuse ku bayekera ba M23 ogenda kutya. Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda, General Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga erya Uganda. Bano nga reports azaafuluma gye buvuddeko nga zibalumiriza nti bano bali mabega w'abayekera ba M23 n'obubinja obulala obuli mugenda maaso mu kulwanya mu kulinnyirira emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. We twogerera batandise okuba nga bakubwa eggwanga lya Democratic Republic of Congo litandise okuba nga lyolesa amaanyi galyo. Jjukira wakusomera ne rankings obadde okimanyi eggwanga lya Democratic Republic of Congo lisinga amawanga gonna agali mu region eno mu nsonga z'ebyokwerinda. Ekyo bangi mubadde temukimanyi. Kakati we twogerera ebintu bitandise okuba nga bitabuka. Aba M23 batandise okuba nga bakubwa. Njagala nkunnyonnyole byonna nga bwe bifulumye era nga bwe bivudde mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'akalango kano. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera, webale kubanga okyaliko, yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukuto gwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Kati tugenze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, tubadde mu ggwanga erya South Sudan. Amawanga gonna ageetoolodde eggwanga erya Uganda gagambibwa okuba nti ebimu ku bizibu ebiriyo abakulu abali mu buyinza obw'amawanga gano abiri bandiba nga babiinamu omukono era bandiba nga balina kye bamanyi ku ebyo byennyininyini byengenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza. Kakati wuliriza, mu ggwanga erya DRC abakulu bano balabika bali mu kukubwa bubi nnyo, kubanga wenjogerera era wenkoledde akatambi kano nga wayise essaawa mbale ng'amawulire ga reporting. Nga wuliriza, ono agambye ali mu ggwanga lya DRC, the Congolese army is precisely targeting the houses where the generals are hiding, M23 generals, just like in the case of Willy Ngoma. We all know that Willy Ngoma is Rwandan. So dear Rwandans, take your family members home before they are all finished. Uliriza. Ona reporting zo mukutu kwenzije information yeno. Ali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, munansi wa ggwanga lya Democratic Republic of Congo agambye nti nga bwe kyali kwe yali omwogezi w'akabinja kanaka M23 nga simulala amanyiddwa nga Willy Ngoma mu mujjukiro oyo twamukuwako yakubwa obubi ennyo era aba M23 ne bakikkaatiriza era ne bategeeza ensi nti ono yakubwa bubi nnyo era kakati mugenzi. Kakati oluvannyuma lw'okukubwa okwa Willy Ngoma mu strategy yeemu oba mu kakodyo ke kamu akayitamu okukubwa omusajja oyo gw'olaba ku screen yo, kati kigambibwa okuba nti amagye ga Congo gatandise enteekateeka eyo era bagamba ono alipotinga agamba tukimanyi bulungi nnyo Willy Ngoma munnansi w'eggwanga erya Rwanda n'abalala bali mu kabinja ka M23 bangi bannansi b'eggwanga erya Rwanda. Abagamba tusaba bannansi b'eggwanga erya Rwanda mmwe abalumirirwa abantu bammwe bambi mwekowoole famire zammwe zibeere nga zikomawo, kubanga ekigenda okuddako mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tekigenda kubeera kya bulijjo. Bagenda kubakuba, bagenda kubasaanyaawo mu ngeri etali ya bulijjo era engeri gye mubadde temulabangako. Kakati ennyumba eno gy'olaba mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero, ennyonyi oba drones ez'enjawulo
nga zeoperatingibwa amagye g'eggwanga era Democratic Republic of Congo bazisuddeko ebikompola ebyokumukumu ennyumba eyo neesaanawo n'ebengeya. Mu reports ze tufunye ezitannakakasibwa kiraga nti waliwo abayeekera ba M23 abawerera ddala bagambibwa okuba nti bafiiridde mu nnyumba eyo. Jjukira n'engeri gye battamuwira eŋŋoma yali yeefaanaanyiriza bw'etyo. Kakati wenjogerera abayeekera bagambibwa okuba nti bafudde tetunnabamanya era information etennatuweebwa tennakakasibwa naye nga getufuna okuva mu mikwano gyaffe abali mu ggwanga erya DRC oba bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo batugamba nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo kaakati bali mu kukozesa drones ez'enjawulo okulaba nga bagenda basaanyawo buli nfo gye bamanyi enfo oyo aba M23 beekwekamu. Kakati bavudde mu kubanoonya wansi, babanoonyeza wansi, babanoonyeza waggulu, bafeffetta buli nfo. Naye ng'ate okusinziira ku reports ze tulina ziraga nti bakozesa drones oba ebyokulwanyisa ekika kya drones ezigambibwa okuba nti zandibanga zaabaweebwa gavumenti y'eggwanga erya United States of America era nga ze zimu ku ezo ezaakozeseddwa okukuba drone ya Rwanda yali yawaba M23. Mu mawulire ge tulina amalala oba reports eziveeyo zigambibwa nti oluvannyuma lwa sanctions ezaakubiddwa ku bannamagye mu ggwanga erya Rwanda zandibanga zaaleese ebizibu era mbu Paulo Kagame yandibanga yatandise okwegaana abayeekera bano. Oba oli awo yatuuka n'agonda bano abayeekera ba withdrawing babeere nga bava mu ggwanga erya DRC. Wabula abayeekera ne bagezaako abayeekera be baali bamusabye ba withdrawing bave mu ggwanga lya DRC. Wabula ye n'alaba nga talina gabatwala mu ggwanga lye erya Rwanda. Jjukira nakugamba enteekateeka eri bw'eti eri amagye ga Congo. Singa abayeekera bano bakubwa ne bagobwa mu ggwanga lya DRC, eggwanga lyonna gye banaddukira nga waliwo enteekateeka ey'okubalumbayo kwegamba gavumenti egamba tujja kuba tubawerekere ne mu nsi gye munaaba mwekwese gye munaddukira tujja kumanya ensi eyo yebadde ebawo obuyambi tujja nayo kugikuba kubanga Kongo egamba tulina obusobozi obukuba buli nsi wano ezitwetoolodde. Bwe munaddukira mu ggwanga erya Uganda tujja kukuba ne gavumenti ebakweka tugijjeko. Bwe munaddukira Rwanda tujja kukuba kitegeeza tujja kubawerekera. Kakati kigambibwa nti Paulo Kagame yatya abayeekera bano bwe banaawanika ne badda mu ggwanga lya Rwanda obusajja buyinza okunkuba n'obuyinza ne babuwunzika. Kyokka ebyo biba bikyali bityo ne sanctions ne zijja. Kati wenjogerera waliwo envuuvuumo nakugamba zino tegannakakasibwa ezigamba nti yandibanga kati Rwanda nayo eri mu kubalwana at least abamu baffe baveewo naye nga tebazze mu ggwanga lya Rwanda. Kati mu kiro ekikeesiza olunaku olwaleero gavumenti y'eggwanga erya DRC bwetyo bwegenze maaso n'okukola ebikwekweto voomu wange bwetyo neekuba amayumba geemanyi bagenda batagetinga nti kati mwene enju mulimu abayeekera beekwekamu. Baye omu ku baduumizi b'abayeekera kakati ajja n'abatereka wano we batuliza zi meeting we basula ezo ennyumba ze bagenze nga bakuba. Kakati njagala okulaga ennyumba eno yeekubiddwa bwetyo neggwawo kati wano bweru waayo. Kankulageko munda omubadde bayeekera mubadde basula ng'eno ennyumba esaanyiziddwawo nga kigambibwa n'abamu ku bayeekera balabika battiddwa. Vous avez trouvé un corps? Là. Oui. Vous avez trouvé un corps? Oui, oui. Vous avez trouvé un corps? Là. Oui. Vous avez trouvé un corps? Oui, oui. Vous avez trouvé un corps? Là. Oui. Vous avez trouvé un corps? Oui, oui. Vous avez trouvé un corps? Là. Oui. Vous avez trouvé un corps? Oui. Yes, kakati awo we wabadde munda mu nnyumba eyo
egambibwa okuba nti ebadde etereka abayeekera bano ba M23 sinakindi nga n'ezimu ku meeting zibadde zituuzibwa omwo. Kakati eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne likola ekisoboka ne bagamba kakati tujja kubakuba. Jjukira gye buvuddeko nakuwadde amawulire nti n'amagye g'eggwanga erya Uganda gali mu ggwanga erya DRC ku bigendererwa ku bikwekweta eby'enjawulo nga bw'ozze ng'obiwulira okumanya kino bwe kiti bwe kiri. Era enzimu ku nsonga lwaki tukugamba nti M23 bweruuzinga Rwanda eba eruuzinga oba Kagame aba aruuzinga Museveni aba aruuzinga. Lwaki? Yabuvuddeko waliwo ebigambo ebyayogerwa omukulu amanyidwa nga Frank Gashumba. Uliriza omusajja ono Frank Gashumba akireiminga era akakasa ensi nansi w'eggwanga erya Rwanda newankubadde nga atali mu Uganda era y'omu ku basajja abatembeeta gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Frank Gashumba yatuuka okukola statement emu tubamba mutwagala tudde ewaffe tujja kuddayo ne tujja kugenda n'ebyaffe. Era mu statement eyo bamu katambi ako ke kamu n'ayogera ne ku kya M23 tujja kuleeta M23 mu Uganda. Kitegeeza balina kye bagimanyiiko. Seriously, I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed to a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. Omuwulidde akugamba if this issue of Banyarwanda, if it's not sorted, prepare for a disaster. Era yakugamba eyo disaster, prepare for M23 in Uganda. Kitegeeza omukulu ono alina information gy'amanyi bya M23. Bwetugatta ku ripoti y'ekitongole ky'amawanga amagatte yafuluma mu mwaka gwa 2024 ng'ekakasa nti Uganda efandinga abayeekera ba M23. Bino biba bigatta era kino kiba kitegeeza nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ne gavumenti y'eggwanga eya Rwanda bandibanga balina kye bamanyi era balina kye bateekeddwa okuba nga bakola mu kadde kano. Era M23 bw'eba eruuzinga n'abaana abakulu baluuzinga. Wulira Gashumba bwe yagamba prepare for M23 in Uganda. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, hold out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. Congolese were saying, Banyamulenge are not Congo. And Nyerere explained it very well. These borders were cut in Berlin, Germany. Banyamulenge should go back to Rwanda. I said, fine, let them go back to Rwanda with them. So this matter of Banyarwanda is not solved. Trust me. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. How? Congolese were saying, Banyamulenge are not Congolese. And Nyerere explained it very well. These borders were cut in Berlin, Germany. If we are saying Banyamulenge should go back to Rwanda, I said, fine, let them go back to Rwanda with their land. Period. A few moments later. Bachari bake bagomba kuza bose tukaza kwifatikanya tukagwanya umwanzi. Esasha urubyiruko. Ngwino sasa nenda mutya abantu abari mu Uganda kandi nimbeta munonga okwatanisa aha burungi bwo mwiraguzu kureba ngo twagoma ntikai kandi twatangana umukurwanisa abinazo. Uyu warakize. None reka asoze tubwire ibyo arimo kuvuga. Sibyo? Komeza. Go ahead. Nyawe nkarga Uganda kuza kwatanisa n'abanyamurenze kwata kale ebigambo ebyo ebisigadde saagadde tubigendemu wabula tuli ku nsonga ya M23 abali mu kukubwa basajja ba Paul Kagame Rutagambwa basajja ba munywanyiwe oba ba ankowe oba ba mukuluwe oba baaniwe bali mu kukubwa. Ennyumba eyo gyolaba kakati we twogerera yafuuse muyonga n'ababadde bagyekweseemu twogerera nabo ebyabwe si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti abayeekera ba M23 bakubiddwa na buli nfo yonna wabadde bagambibwa okuba nti bandibanga beekwesaawo. Kigambibwa nti Congo erina ebyokulwanyisa mu kadde kano eby'omutawaana ebitamanyiddwa wawe biva. Eno wansi bali mu kulawuna buli kifo kyonna era okusinziira ku maapu gye tusobodde okuba nga tufuna etulaga nti amagye g'eggwanga erya DRC bali mu kutambula bakkirira
mu bitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo ewali provinces ziri ebbiri omuli kye bayita North Kivu ewali ekibuga Goma ne South Kivu ewali ekibuga Bukavu naye babiva mu mitendera bayinza okubanga okusinziira ku game plan bandibanga bagenda kusooka kweddiza Goma North Kivu ne Goma na biki then balyoke baserengete mu kye tuyita South Kivu era bino birabiddwako ku ebifaananyi bya satellite naffe tusobodde okubanga tunoonya tusobole okubanga tufuna kakati we twogerera abayekera ba M23 ebyabwe birabika nga si birungi yadde eddakiika n'emugwa mpuliriza mukadde kano embeera etandise okubanga eyitabuka amagye g'eggwanga erya Uganda jjukira gaayogerwako nti bano gye bali mu ggwanga erya DRC tegaakoma kwogerwako obutambi buubwo ekyo kyolaba magye ga Uganda People's Defence Forces mbu operation Shujja kunoonya ADF wabula ate kigambibwa nti bangi balabiddwako nga bakukuta obanga bakola zi meeting ez'enjawulo n'abayekera ba M23 kakati ekiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gavumenti y'eggwanga eryo erabika etandise enteekateeka ez'okweddiza ebitundu eby'enjawulo abayekera bye baali bawamba kakati wuliriza waliwo ekiwandiiko ekifulumye era ng'ekiwandiiko kino kifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Chimp Reports nga kyongera okukakasa bino bye ndi mugenda mu maaso n'okubanga nkugamba bagambye batya Democratic Republic of Congo armed drone strikes M23 positions in Goma bali mu kibuga Goma ye bakubye enfo oba ebizimbe byonna bigambibwa okuba no bitereka abayekera ba M23 wano bagamba nti amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo galina drones ez'enjawulo ate ezo eziri ku mutindo gw'ekika ekya waggulu bagenda bafeffetta buli kifo kye bamanyi nti wano abayekera ba M23 either we basula oba we batuliza ze meeting kati baba bazanga we bali bagenda maaso ne babwatula. Democratic Republic of Congo drone strikes targeted several locations in the Eastern Democratic Republic of Congo city of Goma early Wednesday, including the residence of a Belgian national linked to Toyota operations in the city residents and rebel officials said. Amagye g'eggwanga erya Congo gagenda maaso n'okukuba enfo era nga gatagetinga ezo ezigambibwa okuba nti zitereka abayekera ba M23 mu kiwandiiko wano nga batukakasa nti witnesses said explosions were heard shortly after 5 a.m. as drones flew over the city which is currently under the control of the M23 movement and its political coalition the Alliance Flavio de Congo. Nti abantu ba bulijjo nabo bennyini batuuse okwerabirako n'agabwera ne banyumya luno olutabaalo nga bagamba batya nti drones ez'enjawulo bazirabye nga ziyita mu bwengula bitundu bya North Kivu ekibuga Goma n'ebitundu ebiriraanyeewaawo kyokka nga bino bimanyiddwa bulungi nnyo nti bino biri controlled by abayekera ba M23 nga bayambibwako ekibiina ky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga Alliance Flavia de Congo bano bakolera wamu kakati aba M23 ebifo bino badde babiwambye wabula amagye ga Congo galabika gatandise okugenda maaso n'okubanga gabyezza zibadde ssaawa 11 ez'okumakya ebikwekweto bino lwebikoleddwa. One of the sites struck was residence of Pascal, a Belgian national who oversees Toyota operations in Goma. According to local sources, several other houses in the city, including residences used by senior M23 officials, were also reportedly targeted. Nti drone ya Congo eno bwebadde ekuba mu bimu ku bifo bye bakubye mwe mubadde amaka ag'abantu ab'enjawulo omuli n'amaka g'omukulu amanyiddwa nga Pascal ono nga munnansi w'eggwanga lya Belgium yayeetegereza era yalondoola operations eza Toyota mu kibuga Goma eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu North Kivu era okusinziira ku babaddewo n'agaabo babasobodde okulabako bagamba nti n'ennyumba nnyingi mu kibuga Goma ezirabiddwako nga zikubwa naddala ezo ezitera okubeeramu abayekera ba M23. It was not immediately clear whether they were casualties. Nti tetusobodde kulaba mangu nnyago nti oba waliwo abafudde tetunnaba kumanya kyekiri kyenkugambye wandibanga waliwo n'abamu ku bayekera ba M23 abasajja ba Paul Kagame abandi banga wakati we twogerera bagenzi naye reports ezo tetunnazikakasa. The Rebel Alliance accused the Congolese government of carrying out the attack. Abayekera ba M23 bavumiridde gavumenti ya Felix Tshisekedi okukola obulumbaganyi buno era mu statement yaabwe bagambye batya drones launched by forces loyal to President Felix Tshisekedi's government had flown over densely populated areas of the city. Abayekera bagamba Felix Tshisekedi aleese drones ze ne zikuba
mu bifo by'amanyi obulungi ennyo nti birimu bantu ba bulijjo era bo bali mu kumunenya kyakoze kimenya amateeka era amenya amateeka. Drones launched by the Kinshasa regime were deployed above the city targeting a densely populated urban zone. The drones zino zateekeddwa waggulu w'obwengula mu bwengula bw'ekibuga ekimanyiddwa nga Goma kye bamanyi obulungi ennyo nti kijjuddemu abantu lwaki baakubye. The group described the strikes as a serious escalation occurring despite what it said was unofficially recognized ceasefire and ongoing peace efforts. Kati bana bayekera ba M23 bali mu kunenya government y'eggwanga erya Congo yali nyiridde gye bayise ceasefire agreement ya signingibwa y'okuyimiriza olutalo. Kati Congo yasayininga ate olutalo yo tekkiriza luyimirire, tekkiriza wabeerewo ceasefire yo egenze maaso n'okubanga ate ekyalwanagana oba ekyakasuka ebikompola. By striking far beyond the front lines, these military operations directly expose hundreds of thousands of civilians immediate danger. Statement yaba M23 bagamba nti okukasuka ebikompola bana abakulu kye bagenda maaso n'okukola bali mu kulongera kuleeta bulabe eri bantu ba bulijjo abawangalira mu kitundu kino ekimanyiddwa nga Goma, ekibuga kino ekimanyiddwa nga Goma. Wabula bino byonna nga bigenda maaso, amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bo tebannavaayo kubaako kigambo kyonna kye boogera, tebannavaayo kuleeta kiwandiiko kyonna oba official statement eva mu obuyinza mu ggwanga erya DRC. Era ni mu kiwandiiko wano bakugamba there was no immediate comment from the Congolese army officially known as the Armed Forces of the Democratic Republic of Congo. Nti amagye g'eggwanga eryo tegannabaako kigambo oba statement yonna eri official gye bafulumya. Wuliriza. City on edge. Residents said the drone activity and the explosions spread fear across parts of the city where many people walk to the sound of aircraft overhead. Abantu ba bulijjo bangi abavuddeyo ne boogera ku nsonga eno era nga bagamba drone sound zeekola eyo drone ezo ennyonyi ezo zeevuga zokka bakedde ku makya bagenza okuzuukuka bawulira ennyonyi ziyita mu bwengula ne sound y'ekika ekya waggulu ennyo n'ebibaluka byonna bigenza okuwulirwa bantu bagenza okuzuukuka balaba bino. Wulira ono bwagambye, we had drones and then explosions. Tuwulidde drones nga ziyita mu bbanga wayisa akabanga katono ne tuwulira ebibaluka. One resident said by phone people were looking up at the sky wondering what would happen next. Ti abantu obwedda mu kadde ako batunudde waggulu nga balindirira kiki ekiyinza okubanga kiddako kubanga bo babadde tebamanyi mbeera ki eyinza kubanga egenda kuddako mu ggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo, naye nga kikakasiddwa nti drones ezigenze maaso n'okukola ekikwekweto kino mu ggwanga lino lyennyini lye twogerako erya Democratic Republic of Congo mu nfo ezigambibwa okuba nga z'abayeekera ba M23 ezigambibwa okuba nti zeziri mu kugenda maaso n'okubanga zikubwa. Goma, a city of more than 1 million people on the border with Rwanda, has been at the center of renewed fighting in the Eastern Democratic Republic of Congo over the past year as M23 rebels expanded their presence in North Kivu. Ekibuga kino Goma ekigambibwa okuba nti kirina abantu abawerera ddala akakadde nga kalamba nga kino ekibuga kiri kumpi n'ensalo y'eggwanga erya Rwanda wamu n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyekisinza okukubwa ennyo, kyekisinza okuleetamu embeera era kigambibwa okuba nti wetwogerera kyekibuga ekigambibwa okuba nti kati kiri mu olutalo olwa ddala. The latest incident comes amid escalating tensions following a series of drone strikes and artillery exchanges in the region, including the killing last week of M23 military spokesperson Lieutenant Colonel Willy Ngoma in Masisi territory. Njera ezimu ku incidents ez'amaanyi ezikyasembyeyo okubeera mu kitundu kino oba ekibuga ekimanyiddwa nga Goma ekiri okumpi n'ensalosalo y'eggwanga lya Rwanda ne Congo kigambibwa okuba nti kirimu okulwanagana kungi nnyo era nga kukyagenda maaso. Era okulwanagana kuno kulimu okulwanyisa ebikompola, kulimu okulwanyisa ebyokulwanyisa eby'omu bbanga, kulimu okweyambisa ebya wansi era nga bino byonna bye byali ebikwekweto wiiki ng'emu eyise ebyaviirako okuttibwa kwa Willy Ngoma eyali omwogezi w'akabinja kano aka M23. Tikakati naye bino bikwekweto byamuviirako kugenda maaso okubeera nga naye kati wetwogerera nga mugenzi omukulu amanyiddwa nga Willy Ngoma oyo gw'olabaawo. Wano nga bagamba M23 said artillery bombardments were continuing along several front lines positions while drones targeted areas within the city. Baba M23 bagamba bibadde bikyagenda maaso n'okubakolebwako era nabo ssebo bali mu complaininga lwaki amagye g'eggwanga erya DRC gagenda maaso n'okubeera nga gabakuba. Kyokka wuliriza bino ddala gwagoberera.
bazaagoberera story eno okuva gye twagitandikira. Kigambibwa nti bino ebigenda mu maaso kubanga abayekera bakubiddwa olwaleero omulundi omulala. Guno si gwe mulundi ogusoose ate gwandibanga si gwe gusembyeyo. Abakulu bano bagambibwa okuba nti bo bakyagenda mu maaso n'okuluzinga olutalo olw'ensonga ezitali zimu. Wuliriza. Nga bagamba nti waliwo ne drones 2 ezigambibwa okuba nti zaali za ggwanga lya Rwanda nga zino nazo zaalabiddwako nga zaakubiddwa era nga kino kyaleese okweraliikirira eri abakulembeze b'eggwanga erya Rwanda. Jjukira bino byonna bigenda mu maaso ate eri ne sanctions zirumye. Kakati wano waliwo ekiwandiiko ekirala. Ekiwandiiko kirumiriza era nga kigamba eggwanga lya Democratic Republic of Congo gavumenti yaabwe ekulemberwa Felix Tshisekedi baashuutinze era drones 2 eziri suspected okubeera nti za ggwanga lya Rwanda nti Paul Kagame Rutagambwa n'amagye ga RDF bandibanga baali bazisindise mu lutalo luno zirwanyise gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era Congo egamba nti yashootinze drones zino nga bakitegeddeko za Rwanda. Kakati kitegeeza ne Rwanda yennyini erabika tekyasobola kubeera nga yeewala bino, erabika tekyasobola kusimattuka bino byonna, era n'ekiwandiiko kino njagala tukiyitemu. Kino nakyo nga kikakasa era nga kirumiriza nti amagye ga Congo eyo drone gy'olaba oba drone ekika ekyo baakubye drones 2 Rwanda ze yali egambibwa okuba nti either eziwadde ba M23 sinakindi amagye ga Rwanda gennyini egaali gazikozesa. Wuliriza. Abaga nti Congolese army shoots down 2 suspected Rwanda army drones. Eggwanga lya Congo amagye gaabwe gategeeza nti gaashuutinze kana mawulire gaafulumye lunaku lwajjo ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokusatu 2026. Wuliriza. Nga bagamba nti the Armed Forces of the Democratic Republic of Congo FARDC announced on Tuesday that its air defense units successfully shot down 2 drones allegedly belonging to the Rwandan Defense Forces and its allies in the Makenge area of South Kivu province. Nti amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gaakakasizza era ne gategeeza nti baashuutinze era baakubye drones 2 ez'eggwanga erya Rwanda ez'amagye ga RDF Rwanda Defense Forces bazikubye ne bazissa wansi mu kitundu ekimanyiddwa nga Makenge. Bazikubye ne baziteeka wansi nga kiri mu South Kivu. Bwe twogera ku South Kivu tutegeeza eri ewali ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu. Ekyo nakyo obanga part eyo eri control oba eri wansi w'abayekera bana ba M23 nga nabo baagiwamba dda ku gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abagamba the incident occurred after the unnamed aerial vehicles allegedly entered the Congolese airspace over the Mirembwe region, a hotspot in the ongoing Eastern Democratic Republic of Congo conflict involving M23 rebels. Pirwaneho militias alleged with them and pro-government forces including the FARDC, Burundian troops and the Wazalendo militias. Nti incident yeno yaliwo mu bulumbaganyo bw'omu bbanga obutaweebwa linnya unnamed aerial vehicle n'ekimu oba ku byokulwanyisa by'omu bbanga ebitalina linnya byayingira obwengula bw'eggwanga era Democratic Republic of Congo nga bayita mu kitundu ekimeddwa nga Minembwe region mu bitundu bya South Kivu. Nti kakati ebyokulwanyisa ebyo byalabibwako mu bwengula amagye ga Congo nga gayambibwako amagye ga Burundi n'abalwanyi ba Wazalendo baazuula ne balaba waliwo ebyokulwanyisa biyingiridde mu bitundu ebya South Kivu ebigambibwa okuba nti biri wansi w'abayekera ba M23 era bano ne bakakasa nti bino biteekwa okuba nga bya either Rwanda oba M23 naye bagenda okukizuula nga Rwanda Defense Forces be baali basindise. In an official statement, the FARDC described the event as a direct act of aggression. Nti bano amagye g'eggwanga erya DRC baakirangirira nti kino eno direct aggression eggwanga erya Rwanda gye riri mugenda maaso n'okukola ku ggwanga lyaffe erya Democratic Republic of Congo era y'ensonga lwaki baasalawo ne bagamba ezo drones shooting wansi awatali kuziwaayo chance yonna. This act of aggression continues a new provocation and a violation of the Washington Accord, but our forces remain vigilant, disciplined and ready to defend the sovereignty and the territorial integrity of the Democratic Republic of Congo. Mu kiwandiika amagye ga Congo kye gaafulumya baategeeza nti Rwanda kino kyegenda maaso n'okukola eprovokinga eteeka embeera ku ggwanga lyaffe eri mu kulinnyirira endagaano gye twasayingira mu kibuga Washington eky'eggwanga erya United States of America. Endagaano gye nabagambako
twayita Washington Accord yateekebwako omukono okulembeze ogwanga erya Rwanda, okulembeze ogwanga erya Democratic Republic of Congo, nga witness yali mukulembeze ogwanga erya America Donald John Trump. Mu kiwandiiko ekyo kyali kibalagira bombi buli omu okurespectinga kye bayita sovereignty and territorial integrity. Tewabawo eggwanga eriddamu okulimba eggwanga eddala, oba eggwanga erimu nga liyita mu balwanyi abamu okuyingira mu ggwanga eddala. Kakati wano Kongo egamba kakati ate ekyo Rwanda weeba ekikola eba erinnyiridde endagaano eyo, kitegeeza tulina olukusa olugikuba olugikakkanya mu ngeri yonna gye tuba tusobodde. Kakati ezo drones ebbiri bo ne bagamba tujja kuzikuba kubanga kakati kusaalimbira mu ttaka eritali lirye ayita mu kumenya amateeka ate ge yasayiningako ge yateekako omukono ge twasayininga mu ggwanga era United States of America ekimanyiddwa nga Washington. Era bo amagye g'eggwanga erya Congo ne gagamba ekyo kye twakola wali tusaanidde okubanga tukola okusobola okuteekesa mu nkola endagaano eyo Washington Accord yali etugamba. The FARDC will continue to protect our skies, our territory and our population against any threat. Statement baategeeza iffe ng'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tuli beetegefu okuprotect n'okulwanirira abantu baffe wa population, tuli beetegefu okulwanirira n'okukuuma territory zaffe, amatwale gaffe n'obwengula bwaffe. Tulina kumala gabuyingira kubanga already ne mu ndagaano wakisa. The Washington Accords for Peace and Prosperity, signed in December 2025 under the US mediation between the Democratic Republic of Congo and Rwanda, aimed to end hostilities, facilitate RDF withdraw from the Democratic Republic of Congo and promote economic cooperation centered on critical minerals. However, uliriza wano nga bagamba Washington Accord yeyo eggwanga erya Rwanda lye baalinnyiridde endagaano eyo yakolebwa mu ggwanga erya United States of America wakati wa Rwanda ne DRC. Baateeka omukono ku kiwandiiko oba ku ndagaano eyo bakkiriziganyizza nti buli nsi respecting territorial integrity ez'ensi endala. Tokkirizibwa kuyingira bwengula bwa munno, tokkirizibwa kukola biki byonna bigambibwa okuba nti bano abakulu baabikola. Kati endagaano eyo mu kugimenya baddidde amagye aga RDF ne gagenda maaso n'okukola ekyo kyokka nga mu ndagaano baalimu n'okuwithdrawinga gonna gaggyibweyo. However, implementation has faced challenges amid mutual accusations of violations. Newankubadde endagaano eyo yaliwo, wabula okugituukiriza kifuuse kizibu nnyo oluvannyuma lw'okuba nti buli ludda luli mu kuwaayiriza lunnaalwo, buli ludda luli mu kunenya lunnaalwo okulaba nga lulemezzaamu era lukyagenda maaso n'okukola obulumbaganyi. Recent US sanctions on the RDF and senior commanders in early March 2026 cited ongoing support for the M23 despite the agreement. Era ekikyasembyeyo okulaga bino the sanctions ezaakubiddwa ku bannamagye abaduumizi ab'oku ntiiko mu magye g'eggwanga erya Rwanda Defence Forces. Era sanctions ezo zaavudde ku bino ebifaanana bwe biti ya endagaano yakolebwa era n'ebibonerezo ne biteekebwamu nti omuntu ataagiwa ekitiibwa yakubonerezebwanga. Kakati ate Paul Kagame n'aba M23 ate bo basigadde bakyagenda maaso n'okubeera nga bamenya endagaano eyo. Era wano beebuuza genda kubakolera ki kakati drone yaabwe yakubiddwa. The Minembwe Highlands, including Mikenge, have seen intense fighting in recent weeks. Mu kitundu kino drone erimu eyayise gye nkugambye. Tukira nkugambye drone ya Rwanda gye baakubye, Kongo gye yakubye. Yayise mu kitundu ekyo ekimanyiddwa nga Minembwe Highlands, mu katundu akamanyiddwa nga Mikenge. Kati akatundu kagambibwa kubeera nga ke kasinze okubeeramu okulwanagana okw'amaanyi ennyo okuviira ddala olutalo luno we lwatandika. Amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gagayambibwako abalwanyi ab'enjawulo omuli Bawazalendo n'abalala. Recaptured Mikenge and nearby villages like Bidegu and Kakenge around early March from Twirwaneho, and M23 are linked forces amid drone strikes, artillery exchanges and ground clashes that displaced civilians and heightened regional tensions. Nti mu katundu ako amagye ekyewunyisa nga bwe nakugambye gavumenti y'eggwanga erya DRC yatandise okubeera nga yeddiza ebitundu ebisinga obungi ebyali byawambibwa abayekera ba M23. Kati wano nga bagamba mu bitundu bino drone eno gye yayitidde biriraanye ebitundu ebyenjawulo mu nsozi za Minembwe omuli n'akatundu akamanyiddwa nga Mikenge akabusinza okufuna olutalo olw'amaanyi naddala mu wiiki nga 2 eziyise nga ennwana ezo ezibadde ez'okumukumu ziyambyeko amagye ga Congo gavumenti okuba nga yeddiza ebitundu ebyo. Yeddiza akatundu akamanyiddwa nga Mikenge n'obwalo obuliraanyeeko okuli akaala akamanyiddwa nga Bidegu
n'akalulu akaalo akamanyiddwa nga Kakenge. Bino nga baabiwamba oba baabinunula abali babiwambye ba M23 nga bali wamu n'akabinja akamanyiddwa nga Twirwaneho. Kati abo baabakuba bubi nnyo, gavumenti y'eggwanga eryo neeba nga yeddizza akatundu ako. Newankubadde mu kulwanagana okwo abantu ba bulijjo bangi baalabwako nga bambi badduka bava mu maka gaabwe, naye nga bino byonna byava ku bayeekera ba M23. Kinshasa has long accused Kigali of backing M23 and allied groups to destabilize the Eastern Democratic Republic of Congo, exploit resources, while Rwanda denies direct involvement, claiming defensive actions against the threats like the FDLR militia. Nti eggwanga lya Congo gavumenti yaabwe ye Kinshasa kulembera Felix Tshisekedi erudde ng'enenya era ng'omusango gusalira gavumenti y'eggwanga ya Rwanda okubeera nga be bali mu kubaakinga abayeekera ba M23 okusaanyaawo emirembe egiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu bitundu ebyo. Newankubadde nti ekyo bakikola baagala kubba bya bugagga n'ebirala. Newankubadde Rwanda ezaako okwegaana era yategeeza yo direct intervention tegirina, wabula bo bayambako kulaba nga aba M23 mbu nga bayigga akabinja kali akaba yeekera abagambye okuba nti bayeekera gavumenti ya Paul Kagame. This latest drone incident underscores persistent airspace violations and fragile ceasefires in the volatile South Kivu province, where civilian populations continue to bear the brunt of the protracted conflict. FARDC vowed heightened vigilance safeguard Congolese sovereignty amid calls from renewed diplomatic efforts to uphold the Washington Accords. Rwanda is yet to comment incident and the accusations from the Congolese army. Wetwogereranga n'eggwanga lya Rwanda innafulumya kiwandiiko kyonna kiri official ekyo ekyabaddewo era tebannabaako kye boogera nga gavumenti y'eggwanga erya DRC bwegezaako okugenda mu maaso n'okuba ng'etegeeza ensi nekikoze ng'emugezaako okulaba ng'ewa ekitiibwa n'okulwanirira endagaano gye baasayininga mu ggwanga ya United States of America eyalaba nga olutalo oba eyali egendereddemu okulaba olutalo lugenda maaso n'okuba nga luyimirira. Tewali ggwanga lisaanye kubeera nga liyinyirira linnaalyo, tewali ggwanga lisaanye kubeera nga zizaalawa territorial integrity, wabula ate eggwanga erya Rwanda ligambibwa okuba nti ddyo likyagenda maaso n'okukola ebikwekweto ebifaanana bwe bityo ebiri mu kulinnyirira n'okusaanyaawo eddembe ly'abantu mu ggwanga Democratic Republic of Congo. Kakati kigambibwa nti mu nnumba ez'enjawulo oba mu lutalo olubaddewo naddala mu kulwanagana okubaddewo okw'amaanyi nnyo ebiseera bino, abamu ku bayeekera, jjukira amawulire ge twakuwa galaga nti abayeekera ba M23 abaweererako ddala baafa lumbaganya obwalimu okutta amanyiddwa nga Wire Ngoma. Newankubadde amagye ga Rwanda oba abayeekera ba M23 bo bakyabigaana bagamba nti si bwe bityo webiri. Naye ate okusinza ku reports ze tufuna ziraga nti ne wetwogerera mu kulwanagana okw'enjawulo abayeekera ba M23 bangi bandibanga bafudde nga bwe nkugambye wano nti wano wateeberezebwa okuba nti waliwo abayeekera ba M23 abafudde newankubadde nga tebannabiripootinga, kyokka nga kigambibwa nti bayinza obutabiripootinga kubanga kiba kibalya. Kati wuliri ninaweera ekiwandiiko ekirala ekikakasa waliwo fear oba waliwo okutya mu bayeekera ba M23 ky'amazima bannaabwe bangi bandibanga bagenzi bandibanga bafu mu ngeri etannaba kubanga etegeerekeka. Amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gakyagenda maaso n'okukola ebikwekweto eby'enjawulo era mu bitundu eby'enjawulo ebigambibwa okuba nti birimu abayeekera. Okufa kwa Wire Ngoma si ye yafa yekka era si ye yasembayo. Waliwo envuuvuuma ezaayitiŋŋana nti ne mukama we amanyiddwa nga Sultani Makenga yandibanga mufu, wabula twafuna amawulire agaatulaga yafuna bufunyi bisago yakosebwa bukosebwa. Kati wetwogerera waliwo reports eziraga nti wandibanga waliwo abayeekera ba M23 abattiddwa newankubadde nga tebasobola kugenda maaso okubeera nga bababika. Wuliriza okimanyi bambi bano abasajja ababiri wetwogerera balabika nga bali mu kuluuzinga lutalo gwanga Democratic Republic of Congo newankubadde bayinza obutakyogera oba bayinza obutakiripotinga kanze naawe okulya bwe twandyagadde okubeera nga tukifuna, wabula ffe abasobola okufeffetta ne tugendako mu nsonda ez'enjawulo ebiwandiiko ebifuluma biraga nti wandibaayo abayeekera ba M23 nga bafu. Wuliriza mu kiwandiiko kino kyafulumira ku mukutu gw'amawulire official website ogumanyiddwa nga Diplomat abagamba nti M23 rebels feared dead as Democratic Republic of Congo army drones pound positions in Mashaki. Tafulumanga ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokusatu 2026 kizennaku nga nnya emabega. Abagamba
nti abayeekera mu kabinja kana ka M23 bangi bali mu kutya bandibanga bafudde oba bandibanga battibwa wankubadde bino biyinza obutalipotingibwa. Kati gwampuliriza njagala tuyiteeyite mu kiwandiiko kino nga mmaliriza. Dakiika zino entono nnyo ze tusigazza kiyiteeyitemu tulabe ddala baaki tebabika. Ebitundu ebisinga obungi nkugambye amagye g'eggwanga erya DRC gagambibwa okuba nti gatandise okubyezza era obunkenke buli ku sayidi ya Paul Kagame n'abayeekera ba M23. Nakulaze ekifaananyi kino naye nkugamba okusinziira ku sources ez'enjawulo zitulaga amagye ga Congo gatandise okutambula nga gaserengeta mu North Kivu, gaserengeta mu kibuga Goma. Kati ate jjukira wali ebikompola by'enkulaze byakubiddwa era mu kibuga Goma. Ekibuga ekyo ekigambibwa okuba nti kyali kyawambibwa bayeekera ba M23. Kakati ennyumba eno gy'olaba egambibwa okuba nti yabamu bakulembeze b'akabinja kano aka M23. Kakati ennyumba eyo yakubiddwa eri mu kibuga Goma. Ekifaananyi kino kiraga kyabayeekera bali mu kuserengeta bakkirira mu kibuga Goma era bali mu kufeffetta bayeekera ba M23. Era bangi bagambibwa okuba bandibanga bakwoleddwako dda, bandibanga bakubiddwa dda. Abakulu tebaagala byogera. Kiwandiiko kigamba kitya? Air strikes early Saturday morning targeted positions held by the M23 movement in the Mushaki locality of Masisi territory, North Kivu, according to local sources. Mu kiwandiiko nga batugamba nti ku lunaku nga bw'olabye olwaleero mu kiro ekikesisa olunaku olwaleero tiwabaddeyo abayeekera abakubiddwa n'ennyumba ezibadde zibatereka zikubiddwa. Kakati ate mu kiwandiiko wano batugamba nti ne ku lw'omukaaga olwa wiiki eyo ewedde makya obudde bwali bukya amagye g'eggwanga erya Congo baalumba ne bakola kye bayita air strikes, bakola obulumbaganyo bw'omu bbanga bifo ebyenjawulo ebigambibwa okuba nti aba M23 mu kitundu ekimanyiddwa nga Mushaki. Ekitundu kino kisangibwa mu territory emanyiddwa nga Masisi. Bino byonna biri mu North Kivu ewali n'ekibuga Goma. Okusinziira ku sources eziva mu ggwanga erya DRC ziraga nti bano baakubwa era bangi bandibanga n'okuttibwa battibwa wadde tebajja kubituba. Wuliriza nga bagamba nti the strikes carried out on March 7, 2026 reportedly hit two separate locations believed to be occupied by fighters from the rebel movement. One of the targets was located on a farm belonging to businessman and a former provincial deputy Edward Mwanga Chuchu in the Misekera area. Nti obulumbaganyi buno obw'ennyonyi obwakolebwa obulumbaganyi bw'omu bbanga obwakolebwa ngena kusoma mwezi 7 mwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini bwali budde bwa kumakya. Bugambibwa okuba nti obulumbaganyi buno bwatagetinga era baakuba ebifo bibiri ebyenjawulo. Ebifo bino bigambibwa okuba nti byali biri occupied by abayeekera ba M23. Nti era ebifo bino ekimu target emu yakubibwa yali ya musajja omu nga yali businessman era nga yaliko deputy, a provincial deputy amanyiddwa nga Edward Mwanga Chuchu. Ono nga obanga ekifo ekyo kisangibwa emisekera area. Kati nga kigambibwa nti bwe gaba makaage yandibanga yali abatereka obanga yali omu ku abo abali bakolagana n'abayeekera sinakindi n'okubatereka okubeera nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ebikolobero ku bantu ba bulijjo. Kati kigambibwa gavumenti y'eggwanga erya DRC yandibanga bano yabakuba era yandibanga bangi abaafa n'okubadde tebabalipotinga paka nakati. Reports said members of the rebel group had been occupying a residence linked to the former political figure situated not far the center of Mushaki. Okusinziira ku reports abamu ku bammemba mu kabinja kano aka M23 bagambibwa okuba babadde bali mu makaago getwogeddeko. Oyo omusajja yamunnabyabufuzi kuba nkugambye liko provincial deputy. Kakati kigambibwa nti amakaago bano abasajja abayeekera baali bagawucupayinze obufunze omusajja ono yandibanga yali abaterese. Kakati mu kubatereka abasajja ne bagakuba era kigambibwa okuba bangi abaakubwa era abaafiira mu kifo ekyo. Wano wonna nga bagenda mu maaso n'okulaga nti waliwo ennumba oba obulumbaganyi obwakolebwa ku bayeekera bano ba M23 era nga bandibanga bangi battibwa newankubadde nga bakyagaanya okulipootinga ku issue eno. Wuliriza, otuva ku bulumbaganyi obwo bwakolebwa era obulumbaganyi bwali bwa mu bbanga bwaddamu ne bukolebwa kitundu kye kimu wabula nga buno bwakolebwa ku kye bayita telecommunications antenna emanyiddwa nga Chase Baudoin. Abagamba mu kiwandiiko another air strike reportedly occurred near telecommunications antennas
locally referred as Chase Audoin, also in the vicinity of Mashaki. Nti mu kitundu kyekimu ekimanyiddwa nga Mashaki mu province eyo gye nkugambye era mu bitundu bya North Kivu. Kigambibwa era obulumbaganyi bwakolebwa okuliraana emirongooti mu kibuga ekyo ba mu kitundu ekyo, era obulumbaganyi buno bwakolebwa nga ku enfa eyo yali yabayekera ba M23. Kati no reports ezavayo nga ziraga nti abamu ku bammemba b'akabinja kano bateekwa okuba nga bafu, era uliza wano bagamba initial reports from local sources indicate that several members of the rebel movement present in the area were killed while others sustained injuries, though no official casualty figures had been released by authorities at the time of reporting. Kabagamba nti ezimu ku reports eziri local oba okuva mu kitundu ekyo ziraga nti abamu ku bayeekera ba M23 bangi bagambye okuba nti battibwa, era bangi bavaawo n'ebisago newankubadde emirambo teginnaleetebwa ne information tennateebwa, naye nga bangi battibwa mu kumbaganyo obwo. Kati kino kikulaga abayeekera ba M23 bali mu kukubwa bubi nnyo, oba balipotinga oba tebalipotinga. Gavumenti y'eggwanga erya Rwanda bali mu kuluuzinga nnyo, oba babyogera oba tebajja kubyogera. Abajaasi ba gavumenti y'eggwanga erya Congo bali mu kutambula nga bakkirira mu bitundu ebya Goma oba ebya North Kivu ne South Kivu. Kakati ku makya g'olunaku olwaleero kikakasiddwa nti enfo zikubiddwa, era ng'enfo ezikubiddwa zigambibwa okuba nti zibadde zitereka abayeekera bana ba M23 nga ziri ze nkusomedde bwe zaakubwa ku lunaku olw'omukaaga ku makya newankubadde tebaziripootinga. Kati ezo ennyumba ezaakubwa ezigambibwa okuba nti zibaddemu abayeekera bano nga babatereka n'olunaku olwaleero kye kibaddewo. Kano kabonero akalaga M23 balabika bali mu kuluzinga lutalo, era abasajja bali mu kubafeffetta buli we beekweka bagambibwa okuba nti bakyalina buddukiro. Tebakyalina gye beekweka, bakyalina gye baddukira kulaba nga beetaasa. Kati amagye ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo gali mu kubafeffetta, gabakuba malawo, gabakuba saanyaawo, era basajja bakulu bali mu buyinza bw'amawanga gano agabasapootinga wenjogerera ebyabwe biba si birungi. Kakati reports ezo ze zibadde zaakavaayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne ngamba kanzije gano mbeere nga ngabawa wenjogerera M23 Paul Kagame Rutagambwa bali mu kuluzinga lutalo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era kakati gwe abadde agoberera olutalo luno ekyenjogerako omanyi bulungi nnyo kye kitegeeza. Kakati mwebale nnyo abajja mu comment section emuteekamu obubaka bwammwe nga bwe nkugamba era nga bulijjo bwe tukola ku nkomerero ya n'empitaayitako mu bubaka obwo ne tuba nga tubuyitaayitamu ku nsonga gye twatadde ya South Sudan mu budde bwe bumu. Waliwo abataddeko obubaka bwabwe betwebaza ennyo. Ashamimu Namudiba webali kubanga kooli message yatuuse bulungi nnyo. Kintu Nuuru webali kubanga nawe ogoberera message yatuuse. Wena Daniela webali kubanga kooli message yatuuse. Ashaba Ronald Ashaba webali kubanga nawe kooli message yatuuse. Mise Luziana Wambi na webali nawe kubanga kooli. Kamshagre webali kubanga kooli. Kisala Joseph webali kubanga ogoberera. Arajabu Lutaya message yatuuse nga bulijjo webali kubanga kooli. Mise Juliet Christensen n'agamba webali nnyo kutuweereza nawe webali kubanga ogoberera. Muntagubya Robert message yatuuse. Kule Joshua webali kubanga ogoberera. Manal Ahmad message yatuuse. ne Shamushagre nawe bali kubanga oberako obubaka bwatuuse. Mami waffe Mama Kevin okuva Switzerland bali kubanga ogoberera nnyo omukutu guno ogwa Red Zone TV n'emikutu emirala ate ne tubeerawo gezaako okulaba nga ensonga nga bwe ziteekeddwa kubeera nga zigenda mu maaso n'okutuuka ku bannayuganda. Mwe bali kubaako abataddeko obubaka bwammwe mwongereko okubaka obulala kuba ku updates eziddako ngenda kuba nga mbuyita mu ge mawulire agava mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Njagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.